Yes, Red Zone TV kwoli wale kubanga oshagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukuto gwa Red Zone TV. Nawe atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nnyongera okubanga nkusaba n'okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Amagye, police n'ebitongole byonna ebyokwerinda ebya buli kika, ebimotoka bi armored vehicles n'ebimotoka bya buli kika byomanyi zimmamba na buli kika kyonna kyomanyi olunaku olwaleero bisiibye ku kitebe ekya National Unity Platform e Makerere Kavule. Jukira olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu ne team babadde ku kitebe kyabwe oba headquarters zaabwe nga bagezaako okubanga boogerezeganyako ne bannayuganda oluvannyuma lw'akabanga nga Robert Kyagulanyi Ssentamu talabikako eri bannayuganda okuvaayo publicly abeeko ensonga ez'enjawulo zayogera. Ekyo kibaddewo olunaku olwaleero, wabula kigenza okubanga kibeerawo wakati mu mbeera ng'obunkenke bungi, ensonga nnyingi ezigenda mu maaso. Walabye ne ku parliament nga deployment y'amaanyi ng'era esusse ku eyo eya bulijjo gy'obadde otera okubeera ng'olaba ku kitebe ekya National Unity Platform. Naye nga guno si gwe mulundi ogusoose. Ebbanga lyonna okuva ekibiina kino lwe kyatondebwawo deployment zizze zikolebwa, era gwambuziza ekibuuzo nti abasajja lwaki bayiye nnyo amagye, poliisi n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda ku kitebe kya National Unity Platform. Ekintu kino si gwe gusoose, kino kintu kyafuuka kya bulijjo gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Era nsobola n'okuzzaako ko emabega ennaku z'omwezi zaali nga 14 omwezi gwali gwa 10 omwaka gwa 2020 Uganda Police, amagye, military n'ebitongole ebyenjawulo byasalako ekitebe kya National Unity Platform ekisangibwa e Makerere Kavule. Baalumba ne baaza ne bagezaako okulaba nga bakwata buli muntu gwe baasangayo, newankubadde nga abamu basobola okubeera nga baatoloka, ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini yatolokayo butolosi, naye nga abasajja deployment yali y'amaanyi, so ekyo kyali tekitiisa. Awo ne tuvaawo deployment zize zikolebwa, era omulundi ogwo tewaali nsonga yayogerwa lwaki abasajja badeployinga, wabula amawulire gafuluma bufulumi. Police and the army have today raided the offices of the Kyaddondo East MP led National Unity Platform. Ebiseera nga tanaba kufuuka kyali olunaku olwaleero ng'akyali mubaka wa parliament akiikirira Kyaddondo East mu parliament nga bwe kyali, wabula oluvannyuma lw'okudeployinga okwo baatwala uniform z'abaana aba National Unity Platform, batwala ziberet, batwala ebintu bingi nnyo ebyali bisangiddwa ku kitebe ekya National Unity Platform. Ng'ennaku z'omwezi 18 gwali mwezi gwa January 2021, awo nno twali twakava mu kalulu bw'obanga osobola okujjukira. Robert Kyagulanyi Ssentamu ekitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule, police, amagye n'ebitongole era ebyokwerinda byonna byasalako ekitebe ekyekamwokya nga kikyali kamwokya, era ne babanga badeployinga. So deployments zibadde zizzenga zikolebwa. Bw'oba ojjukira olunaku ekibiina kino lwe kyali kigenda okubanga kiggulwawo myezi nga 8 egiyise, abasajja badeployinga amagye, police n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda ku kitebe kya National Unity Platform okubeera nga bateekawo embeera etali ya bulijjo. Ndowooza we mbaserabidde gwali mwaka ogwo guwedde myezi egisembayo, asobola okujjukira yali December, nnaku z'omwezi zose zijjukira yali wakati wa 2 awo mu December omwaka ogwo oguwedde. Poliisi ya deployinga nga balemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bannabyabufuzi abalala baali bamweyunzeeko okubeera nga batongoza ekibiina kyabwe offices zaabwe empya ezisangibwa e Makerere Kavule. Kati olunaku olwaleero embeera bwekyo bwesiibye. Ekifaananyi ekyo kyolaba kikubiddwa olunaku olwaleero, olukubakuba lubadde lutonyerera. Robert Kyagulanyi Ssentamu wayogeredde deployment ebadde y'amaanyi nnyo, abasajja bajjuzza amagye, poliisi na buli kitongole kyonna ky'omanyi ekyokwerinda. Emmotoka z'amagye zivuddeyo, buli kyakulwanyisa kyonna ekya buli kika, naye nga buli muntu yeebuuza ki ekiyinza okuba nga kigenda mu maaso, ki ekiyinza okuba nga kireetedde abasajja bano okudeployinga amagye gano gonna mu mbeera bweti. Olowooza bandibanga balina kye beekengedde ku kitebe kino? Okusinziira ku kibuuzo ky'ombuuzizza, njagala okutegeeza nti ekyo kintu kya bulijjo. Bwe batyo bwe bazze nga bakola, embeera bwetyo bwe badde ng'etambula. Red Zone TV kwoli nakugambye ekyotubuuza kye tukuwa wakati mu kubeera nga tukutuusaako byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe, nawe atanaba kubanga osubscribinga okutwegattako, kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akade ka notification obeere ng'otambula naffe.
Nyongera okujjukiza kwa Haji Kasujja ono nga musomi wa dduwa antera okugamba nti asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Jinja era bw'otuuka awo ojja kuba ate omufuna bulungi nnyo ku namba y'essimu eyo ne bw'oba tosobola kuba ng'ogenda Enjeru osobola okuba ng'oyitira ku WhatsApp eyo ennamba eri 0753 olutambula luno oba press conference eno ebadde ku kitebe ekya National Unity Platform eyogezza abantu ebigambo bingi nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde ebintu ebimu ku ebyo ebibadde bitali bya bulijjo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiseera ebisinga abantu badde bamwataakinga nga bamulumba naye nga omanyi nti social media ebitundu nga 80 ku buli 100 bikkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde bamudifendinga nga ye tayina nakyayogedde kyonna yeetulira wali mu katebe ebbali n'asirika abaana ne bakola omulimu. Tubadde tutera okusheyalinga obutambi ennaku zino zonna ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ogwa Red Zone TV. Wabula olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'obusungu mu ngeri ey'obukkakkamu n'ayanukula ebigambo by'owekitiibwa Mathias Mpuuga nga bwe tubikuwadde akatambi ako nkakuwadde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agezaako okubeera nga annyonnyola ategeezezza nti abantu abamu in fact bamubuuzizza kibuuze tekyabadde ku pulogulaamu ye wabula babuuzizza mu moment y'ebibuuzo bakimubuuzizza omuntu wamu n'amubuuza nti waliwo munabyabufuzi omu eyagambye nti muli banywi banjaga. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amutegeeza nti bwe kiba nga ddala ffebe yabadde ategeeza wanga oliwe yadde ayogera yagambye abaagala obuyinza naye bw'abanga ffe baategeeza mumugambe oba mumubuuze oba naawe sooka weebuuze nti abantu abanywi b'enjaga nga wagenda okujja obbeegattako ng'okimanyi kuba ensi yonna yali emanyi history wa Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'avudde mu music ne bye yali akola nga tannaba kuba nga atandika ensonga zino n'akugamba nti naawe weebuuze nti wagenda okujja okwegatta ku kibiina ekya National Unity Platform nga buli kimu okimanyi bwe banjaga nga wali ogimanyi n'obeegattako bwe baakulonda ne bakuwa obwa deputy president wakuba mu ngalo era n'obeebaza bwe baakulonda ne bakuwa obwa leader of opposition wakuba mu ngalo era n'obeebaza ekyo bwe kyaggwa ne bakulonda ku bwa commissioner wakuba mu ngalo era n'obeebaza wabula bwe wabba abanywi b'enjaga abo bennyini abaakulonda ne bagamba munnaffe nga tetukkiririza mbubbi olwo enjaga n'olyoka ogiraba nti kati abo banywi banjaga. Bibadde ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga byanukula ebigambo Mathias Mpuuga byayogedde bwe yabadde ku mukolo ogumu mu bitundu eby'Emityana. Babadde ku mukolo ye ne Seggona Medard Lubega Seggona kwabaddeko Honorable Lumu Richard oyo owa DP n'abantu abalala bangi nnyo babadde ku mukolo ogwo era ebigambo byavuddeyo byebyo. So kati abadde ambuuza ekya deployment ndowooza nkikuzeemu mu kusinziira ku ntegeera gye nkitegeeramu oba gye nyinza okuba nga nkikunnyonnyola. Weebale kuba ng'okyatugoberera genda mu maaso n'okuba ng'okyatubuuza ensonga zonna ze wandyagadde okuba ng'omanya tuwuliziganye mu nsonga endala era nninze ebibuuzo byammwe oba comments zammwe oba ensonga ze mwandyagadde tubeere nga tubanoonyeza tubafeffettere tubeere nga tuzibaleetera.